ono bamuyita Mikeyseems not funny yabadde ne shokola bonita yabadde mu kubantu abantu bazzeemu nga basuubira okulaba ebintu ebiri funny naye neewunyu ono omwana ono be bamu ku bantu abasinga okuba n'omutima omubi oba muzzukulu wange ono guula be bantu abasinga okuba n'omutima omubi mu art industry ya Uganda kyembadde simanyi tosobola kuba ng'olina ne banno bwe muzannya skit bwe mubeera ku zilive n'okola posta nga weetaddeko wekka otya how nga bajoze chakala yetikako ne banne tuli bulala concert kale obanga oli w'amaanyi weegezza omutwe nene banno bateekeko wansi mu bufaananyi ono yalina omutima ogutayagaliza yeyeefula nti ali fane yeyeefula lasita alina entambi za stove mu mutwe obuviiriviiri obubala n'okububala mbulasita Mikeyseems not funny toli funny nga bw'ogamba bintu byo tebisesa ebyokulya ali ebyokugira ne bukiripo obukopa mu Nigeria Mikeyseems not funny ku shoyo eyala bonita wabaddewo abalenzi eggali yabadde emanyi nti ali miskini agenda kujja kula bonita bamukube babaddewo nayogedde nabo nga bakambwe nga nange bakambwe kunze nembakkakkanya nayogedde nabo ebweru ku kkubo eridda wali kasino kula bonita ng'abalenzi babadde bamanyi ali miskini agenda kujja naye nga ku program teyabaddeko nga balinze bamukube Mikeyseems not funny babaddewo Mikeyseems too funny nze omu ku bantu aboogerwako e Uganda kitegedde mwana muto muzzukulu wange Mikeyseems not funny so mu byafaayo bya labonita byonna kasokedde nga bibeerawo so ekyasinza okuba nga ebowa ng'erina n'ekirabo ye so ya Mikeyseems not funny era mwena abagala simanyi wana balina extra simanyi agenda kudda akole concert temugeza ne mugenda mu show y'omukulu ono kubanga ebintu byetebisesa kubanga tali funny abantu bejjusiza ekyabatutte mu show ya Mikeyseems not funny nga tebakiraba nga bambadde bulungi yagabye obugaali buhero yabuwadde abantu be yawadde simanyi obupikipiki yabuwadde abantu be buli kimu yakiwadde abantu be beyategese Mikeyseems not funny toli funny toli wa kitalo nga gwe bolowooza bunambazi bwa TikTok ne bubulutiki tebulina gwe buziikirako tebulina gwe buyamba erinnya lyo terisobola na kukolera muntu ssente Mikeyseems not funny nze ni musajja mukulu nkuze sikuyinaako nnugu emyaka gimpuwidde akawero nze omu ku bakadde ba social media ba TikTok nina okwogira amazima nti Mikeyseems not funny toli funny nga gwe bweweerowooza toli funny nga gwe bweweerowooza olina omutima omubi kavubuka gwe omwo mwotambulira n'entambi za stove ku mutwe ne weeyita omulasita ng'olya n'ennyama Mikeyseems not funny wobeera otya ku posta ng'oliko wekka n'olowooza nti oli wa kitalo singa oli muntu mulungi banne wandi batadde ku posta Mikeyseems not funny toli funny kaana gwe ebya funny obyesibako bwesibi genda okuba ebbulooka genda ovube olina figa z'abavubi oli kavubi naye weesibye mu bintu by'okubeera funny oli kavubi kyovulaba ng'okyaddira ebiwuzi ezitunga ebitambaala by'oku mmeeza z'oteeka mu mutwe mb'oli lasita oli kalasita kiggulu wenna wagijja waggulu wansi olinga penso ng'oli wakabi kwekyo kifeesi kibeera ky'abasereebu wenna otunula ng'omugoyo mu Mikeyseems tufane toli funny kavubuka toli funny kavubuka toli funny nkiddamu toli funny babadde bagala kuba alien skin ku shoyo popo ku shoyo Kabata ogambye wazze ku show yange abavubuka ne bakutaayiza bonga bakutte yagaye bakutte obuveera obulimu bbi ya nga bakutte obuveera obulimu bbi mukama wange ne bakuteeka ku mmotoka nga bakunyigiriza nga tomanyi oba baagala kukuba bonga bakubuuza omuyimbi omu oba agenda beerawo ku show yange mbonga baagala mukolako fujjo mukulu Kabata nzijukira bulungi omanyi nze seerabira Kabata wazze ku show yange nojja backstage ne bakugaana okuyingira nze kennyini kama kwogera ne ngamba babbawo nsaba kuleka oyingire ng'owebuuzeemu ggwe sereebu nga we weerowooza wooli olaba baakuganye kati olwo abayaaye nga ggwe bw'olowooza show yange nabadde ne security nasasula poliisi nasasula abapoliisi 8 emitwalo 6
abapoliisi babiri babadde backstage abapoliisi babiri babadde ku gate eyeyo gundi gyogamba omupoliisi omu yabadde eno wansi era ng'omuntu ali ku posta yange ye yabadde yalina okuyitawo nga wano emabega waliyo babawunsa naye emboozi gye wayogedde bane I understand mugula favor mu bantu naye ate mwonoona ebintu byaffe busimanya mu parking muganda wange nabadde ne babawunsa basatu mu parking teri muyaye nkiddamu teri muyaye ali mu Kampala atamanyi ate teri muyaye ali mu Kampala yabadde asobola kukola ddalu ku show yange oba kavuyo nkubuulira amazima naye engeri gye wayogedde statement ye eraga mbu bakutadde simanya ku nyanga simanya no ayina ebintu byayogedde mbu noteekamu giya sima blood show eyange Phenon ye yagikoze Phenon is one of the most organized events companies mu Uganda ne generator eyabadde running show yange yabaddeko omusirikale oba Kanyama ya natidde nnyo lwansonga watuuse ebbaka stage nenkunyumiza story nenkugamba we nali omwana omuteeka wempojjukira wabadde nawo nakulabanga ka TV awaliwo ebbala bagiyitanga Mirembe nga ndidde ogwo bwenti ng'ozina ku top TV ng'embaata nga binnyumira kumbe nabadde njogera na Fala Blood ndabye video yo gye bantaginzeemu ku Facebook neŋŋamba what ng'oli okwolimba ng'olimba oyiye ebiboozi because mugula sympathy mu bantu mwagala obusente ninga mwonoona mannya g'abantu kibi nnyo muganda wange era yenna afunye message eno gituuse ku mukulu oyo mugambe musajja mukulu ekyo kye yakoze kikyamu